olunaku lwa leero embeera nkyankalamuko mu kibuga Kampala. Interview eno tugikoze ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi gwa Kafuumulampa oguba gwa kuna omwaka 2024 naye tetandise leero yatandika nga tugenda mu Idi bagenda otuuka mu Idi bakadde baffe okulya emmere nga embeera yatandise dda. So tuze tuveeko kye tuwogera oli ku exponse omwana soda ndi ne munywanyi wange true leader 1 2 3 oli otya munywanyi? Alhamdulillah ndi bulungi. Just nti mu bufunze ndi bulungi naye bugenza okukyolwa leero ne bumbeerera bubi. Lwaki bukubeeredde bubi leero nga bumaze nakukya? Ate kaakati abantu abakozi b'emirimu abakeera ku makya okulaba nti bakola bwe baba bali mu kunyigirizibwa bwe kutyo olwo wabeerawo essanyu. Baani abanyiga baani? Gavumenti yenyiga abasuubuzi. Omanya amazima gakaawa naye gakola ki? Gamanyeera tugoogere. Muzeeyi ne gavumenti yo amazima mususse okunyigiriza abasuubuzi. True leader. Mwabeekalakasa entakera nti mwagala nguudo nnungi, mwagala eddwaliro manya amalagala mu ddwaliro, mwagala abaana ba bonna basome, mwagala abakozi ba gavumenti basasulwe mu bulungi. Sente yo gavumenti egenda zijja wanga tebabinise musolo. Ng'oggyeko abasuubuzi ng'abasuubuzi. Omanye ebintu gavumenti byejja mu ssente obuyitirivu bwabyo. Koze ng'otudde n'ontottolera. Biyitirivu. First and foremost. Buli wonyigiriza ate gw'oggyamu omusolo. Kitegeeza omutuusa ku kisenge okulaba nti omukamudde kati ate ne kaanaakuwa takyalina waakola ki? Wakajja. Okitegeera. Bano abasuubuzi ensonga yaabwe tebagana gavumenti kusolooza musolo. Ensonga yaabwe ki? Tugambe tugimanye. Ensonga yaabwe kuba biriko ate musolo gubanyigiriza. Kubatuusa ku kisenge kulaba nti ate ne capital bamalako. Amazima googerwa amazima matuufu. URA obubbi obuli mu URA tebunnalabikako mu kitongole ekirala. Ani asolooza abasuubuzi mu Kampala? URA. KCCA. Mu KCCA mulimu ekitongole kya URA. Era kyova olaba abavunaanyizibwa kusolooza emisolo mu ggwanga lyonna kitongole kyaki? Kya musolo Uganda Revenue Authority. Okiwulidde? Kati nno twandibadde tugamba nti kale batubiriza omusolo mungi naye enguudo temuli binnya naye maama ekinnya kiri mu kkubo ogenda okikubamu otyo osibira mu ddwaliro oba mu galaji. Anti kati bwe baagala ogezaako olwanyisa naye ate waliwo ekisukka kati olwaleero gwe bw'okuba ow'edduuka alina kapito ya miliyoni 3 gw'omukuba efayini ya miliyoni 6 obadde wakiwuliddeko? Nawe mbadde njagala omuntu annyinnyonnyola bulijjo abasuubuzi babajjako omusolo naye musolo ki guno obajja mu mbeera guno? Ifirisi simanyi ifirisi kyeki nga tebannagireeta bandisoose kugisomesa abantu ne bakola ki? Ifirisi kyeki nawe mwenyini tokimanyi. N'abasuubuzi bennyini be bakiteekamu be bali mu kiguza bakazi be basajja tebakimanyi. Gw'olinakyo kimanyiko ate owulidde simanyi ifirisi simanyi sifirisi nze kyasiza okunyiza ku kyenanyonyereza nenkakasaako ifirisi nti ate erimu akawayiro akaleetedde okutuuka okugamba abantu okubakuba fayini ya miliyoni 6. Buli kisango ky'oba okoze oba buli dduuka lirina okusasula fayini ya miliyoni 6. Nga fayini yaki? Ng'olina akawayiro k'omenye, ng'olina by'otatuukiriza towadde musolo, tolina lisiiti ya bintu n'ensi ekyali mu third world ekyakula. Mwe temugenda kukwata bintu bya first world oba second world mubireete mu third world omulundi gumu. Gwe munaayagala mubiyiwe mu third world omulundi gumu bigenda kwenyigiriza ekivaamu bireete butabanguko mu bantu. Kubanga olwaleero njagala nkubire mulaba abasuubuzi abo Mr. Soda. Olaba abasuubuzi abo abo abasajja amayumba ge basulamu tebalina byapa byago biri mu mabanka malooni.
amamotoka golaba amalungi ge bavuga amakadi tebagayina nze kumuli amakadi gali mu manerenda kyokka ekisinga obbanyiiza bamanerenda babatwalako zikadi zaabwe ezizamba motoka ate ne baliga amagoba ag'okuzaayo amaanyi nogamba noogu kikyoba otegeeza ati ze nkubuulira goba tokitegeddelekerera baba bakitegedde kati tokkiriza nange ntambulire wamu nabo okitegedde ogamba gwe ndowooza eyo weeba nnafu mu kino tokubye ogenda kutambulira ogenda kutambula mpola tokubye kiba kuba ngenda kuba osobole okuddusa endowooza ye makinge n'eyange okitegeera ogamba n'ogwawo kansigaddemu kati ate bwekituuka ku zibbanka first good banka rent y'amagoba gesaba nayo eriuki waggulu kwegamba mubanyigiriza ekane mu kibira tebalina we baddukira soda n'omala ogendako ku myalo kontoyina z'abasuubuzi wezituukira ku maboda njagala nkuwulira abasajja bakaaba amaziga wali okukiriyalinga ebintu byabwe omusolo guyitiridde URA ereeta obuwayiro buno nereeta obuwayiro buno omukulu wa URA endowooza ne waba yakwanya akawala enkya n'akasuubiza ennyumba okagulira ennyumba emuyenga nga tazirinaawo akeera ku makya kuyisa infiriisi simanyi infiriisi URA ekitongole ekyotongodde kyokka mbadde mayo muleeta ebbago nti tugeze tuleese kinene tusooka tukiddusaako mu paaliyamenti olukiiko olukulu olw'eggwanga ne lukitunulamu omanyi obuzibu obufiiriddeko kino kyonna kyonna okubeerawo n'abasuubuzi okutuuka okwekyanga bwe batyo buzibu obwo gavumenti ya Museveni katufuga yalema okukikkiriza n'okiteeka mu bwongo nti gavumenti ye essaawa zino yagijjuzaamu babulooka bangi nnyo mu gavumenti ya Museveni tunyonyola ffe tuwulira bibyo omanyi ye bulooka takola loosi okyobadde okimanyi yanoonyeza mu magoba eva kati ye gavumenti ya Museveni ogwo omusolo mulimu babulooka batamanyi we basuubula bintu abatamanyi we bakolaki bwe batunda bintu nga ye ali awo mu makkati ye aliwo kulya ku musuubuzi oba omusuubuzi anyigiriziddwa atya oba tanyigiriziddwa ye tebimukwatako ye kikulu kya byonna ye nga middleman afunyemu ayitirawo wa ye kyanoonya kati kyekiri mu eno infiriisi simanya infiriisi sikategedde oba ngende ku Google lyeteeka lye baleese kuba woosuyogera infiriisi mwabasoma nnyo oluzungu oyiseeko mu Kampala nabagamba maama nze ekiri mu Kampala olwaleero nasemba kiraba mu first week Museveni nga yakalangirira lockdown ojukira yalangirira lockdown semanya karantini buli wamu waali wakalu kati kyekiri mu Kampala kyekiri mu Kampala Museveni sometimes mutwira bwetire musasira ninga musajja watu waba yakoowa bukoyi kutukulembera atukwase bukwasa mulala ekyo tanso kigwe Bobi Wine waali ate ku mulembe gwa Bobi Wine yes omanyi bana Uganda tutijjukana tutijja nnyo naye ate ku mulembe gwa Bobi Wine tuyinza okukakasa sibe bakyali yala si ayina wano ba Edmonton bakyali banga bakyali yala mutwa ina sente ze sebo omusajja ayina saloni ezimu kusingeza akabi mu kibuga kati gwe kyogamba wayingira bwe bakwata obukulembeze agenda kuba yakulira saloni mu Uganda gwe mulimu gwasinga okwagala bagambi ate sente zimu atereka kumanyira Edmonton kutuuka omusajja kinyozi proud kinyozi tugezemu bugeza bakutoba president nze kati Edmonton yakulira saloni zonna mu Uganda abakulira security ya mbuye minister w'abakinyozi abakulira security y'omukulu anti kati tolaba akamanyiro kokobadde omutaddemu anti guno mulimu gwa mutwe Florida okwekalakasa kugenda mu maaso abasuubuzi balangidde nabawulidde bawagira bagambye bakoze kye tuyita peaceful demonstration kati poliisi gyendabye ne tiyagaasi gwendabye akubiddwa ye waaki ekyo nange kinneewuunyiza kale tetuganye okukuma obutebenkevu bubeerawo okuvaayo kwa poliisi nakwo oludda ogamba ke batuufu kubanga kino ekyabasuubuzi babaagala obwenkanya bwabwe
mu mirimu gyabwe gye batambuza waliwo other political parties eziyinza okikozesanga opportunity. Lwaki otekawo political parties? Ati kankunbuulireko wano mu ggwanga lya Uganda buli nsasa gejjawo ate engeri gye kiri nti ne gavumenti etufuga etukalakatidde emyaka mingi banga ddene. Kati buli obutakkaanya bwonna obubeerawo mu makati ga gavumenti n'abo beekulembera political parties ezivuganya gavumenti zirabawo chance nti kati kino tukikome mu bukumi ki muliro ife okufunirako sympathy. Naye ku bannabyabufuzi bendabye ku ground ndabyeko meeya Uhuru oyo si WNRM oyo aba apika kyati basi Uhuru WNRM naye oba owulidde enjogera ya Uhuru tayogedde ku luno nga ki muna NRM oba munnabyabufuzi ayogedde nga musuubuzi kuba naye muki singa tabadde musuubuzi ati togenda kimujjako kubanga olwedde musuubuzi gwe mulimu gwe yakulaakola togenda kimujjako. Ekimuleese leero azenga musuubuzi era mbadde njagala nkakase nti leero musajja gwe oli wa NRM totuzanya buzanya kabadi neŋŋamba kansooke nyambuke musiraamu Uhuru ogeze obeere wano ng'oli tutabbira ng'eri ku woteeri yo ekola muwali ali mu kutundibwa ogenza otuukayo nga crossed nentegeera musiramu ali ku mulamwa gwe gumu oba abalakalulu kuba agambye omukulembeze nino beera wamu n'abalonzi bange. Ati kankunyumizeeko ekintu kimu era ekyo nakyo ne bw'aba abalakalulu still amazima gawerekera agoogera okiwulira ne bw'aba abalakalulu akabalidde awantu awatuufu ate naye waakola ki wanyigiririzibwa. Bobi Wine wajja nti abibya ate agende mukube tiya gaasi kibikinga wanyigiririzibwa ate Bobi Wine singa abadde musuubuzi asuubula ki musuubuzi asuubula ebyokulya n'abitwala ku One Love Beach n'asuubula ebyokunywa n'abitwala ku One Love Beach namba asuubula ebintu. Nakugamba ebiseera ebisinga bw'obanga ompise nga tugenda kwogera ebintu ebyekintu ekikulu bijjeemu ebintu by'ekiwumba tutu ebyekisiru. Bobi Wine si musuubuzi asuubula paadi z'abanene abali ebisiiyaga oba asuubula ki ebintu ebikozesebwa ku One Love Beach labisuubula. Bobi Wine wali omulabyeko mu kibuga nti azisuubula kintu ne bw'aba atumye muntu aba asuubudde era sente ezikosebwa ziroses ani ali supposed ku dose but anyway oba asuubula oba tasuubula. Bobi Wine olina engeri gy'otabukamu nedda si kutabuka anti bayirawe mwe munkwata bubi mulowooza saagala mwana oyo Kyagulanyi omusajja oyo Kyagulanyi ati nze sigenda kukanya na busiru bwo asi wange mpulira bibogera ku mutimba waliwo omwana yagamba kati soda weeyogeza mbu si bubwo gwe kiki kiwali gwe tolabanga gwe baalonda niatayi kati yafuga Uganda buli kimu kisoboka nemmeeyo osobola okuggala woteeri Uganda kisoboka mbadde kyakugamba sigamba nti saagala Kyagulanyi naye waliwo ebintu ebimu byayogera nga ndabira ddala ku ntegeera eyange nti awuddiisa ate waliwo byayogera ne mmanya nti kati wano alippidde booda ate waliwo byayogera ne mmanya nti kati wano ali ku mulamwa yavayo n'abakuba omupiira oguliwa mwagamba nti abasibe eno tuyiteyo buyitizi mwagamba nti abasibe bizinensi ye n'abagamba mubate bizinensi yange anti olwo nga bamaze omukwata ku gundi nga bamaze omunyoola akalinda mingi kati mulwaki temuta bizinensi ye neefa nga temunamuanti omanya baba bakubuuse Bobi Wine omulaba akulidde mu ghetto muyaye mugezi nedda nakugamba Bobi Wine kye yakola n'ensiima mpaka olwaleero kintu eki kugula generation eno maaso kutegeera biki bitambula muki mu ggwanga lyabyo kwenyigira mu nkulaakulana namukukyusa ekyo namusiima 100+1% yabalaga nti you have a right to speak musobola n'okyusa obukulembeze yaddenga obukulembeze obuliko tebwepankirwako gafula bya gafula. Bw'oba gwe President Yoweri Kaguta Museveni ku mbeera eri mu ggwanga kati wandikoze eki? Nteesa n'abasuubuzi buuza ekirala oteesa ku kyolo nti omusolo guveewo omukule so guveewo
omanyi omukulembeze yenna mu nsi muno okuwangalira mu bukulembeze n'okuva ku bukulembeze nga b'okulembedde bakyakwenyumirizaamu yenkulembera gy'obadde obakulemberamu n'enteeseganya gy'obadde oteeseganyaamu nabo nga waliwo obutakkaanya engeri gy'ohandolingamu obutabanguko. Thank you. Kati ongambe singa nze lero mbadde Museveni singa natudde dda n'abakulembeze abakulira abasuubuzi okusala entotto watya gavumenti ebafunyemu etya ate nabo bafunye batya mu gavumenti emirimu gyabwe okutambula obulungi. Yes kyokka awo embuuliza kuba kyekyetaagisa essaawa eno ekitegeeza gavumenti ya Museveni yo tekyawulira ddembe ya kuguguba omuntu alina malateekawo mbeera kwekalakasa. Nakugamba mu gavumenti ya Museveni mulimu bamafiya kati eno sifirizi simanyi infirizi simanyi biki kati waliwo abagifunamu nga ne Museveni mwennyini ajja kuva nkikulayirira oyo musajja ajja kuva agambe kino temwakinnambululira bulungi sifirizi simanyi infirizi simanyi biki temwamunnambululira bulungi ebyo byasayininga nga tabitegedde bulungi. Nedda munnange nekwabo abasajja kati kankunyumizeeko gavumenti yonna kasiteemala ebbanga eddene mu buyinza efuna bamafiya mu yo bamafiya abaluwa ababa baagala okuyisizaawo ebyabwe mu yo ate baba n'amaanyi mangi bakonwako nga tebakonwako tebasongwamu lugalo okiwulira kati bayisaawo ebyabwe omukulembeze agenda obitegeera ati ng'olwedde bo bamala dde balina ke bafunyemu amangu bo bamala dde okifunamu. Yes embeera senga egenda bwetu mu ggwanga Uganda ffe ngaffe tuyinza kukosebwa tutya kuba kati amaduuka buli kimu kiggaddwa Kampala mu kkalu ate kakati wetukosebwa weewano naddala omusuubuzi ono wa wansi kuba abasuubuzi abasinza okusibawo be basuubuzi abasuubuza bano abaki abawansi kati kitegeeza waggulu kasita wabeera stack ate wansi wababeerawo ekitambula tiwabeerawo kitambula nze atali musuubuzi atali wa wansi atali wa waggulu birinawe nange gye binsanga ne binkosa oba nze nkuba emmere yange kati anti munnange nawe kikukosa gw'okimanyi ow'omusolo era nguwa naye eri abamu abatakimanyi ow'omusolo lwakuba nti bajjawo guli ogwajjeeke ensi gwe yali emanyi nti gwa mbirombiro n'olyoka oyita ku nnyazalawo ng'ofumuka emisinde ogw'oku mutwe ogwo ng'oyita ku nnyazalawo n'ogamba ebyuma nnyazala binadda luvannyuma kansooke mmala okwetaasa duka ekibafu kiki kiriwo abasuubuzi abo bayita mu kunyigirizibwa mu kumutamanyi kwe mutamanyi batuukiriza ekya Bobi Wine nti mujja kiwulira obubbi obuli mu kitongole kya URA ebitongole bya gavumenti ebisinga obungi wano mu ggwanga lya Uganda bw'otandika obinoonyerezamu bikubamu ttooki oyinza okwebuuza lino eggwanga liriko likulembera oba likulembera yafuuka kifaananyi ng'eri ebigenda mu maaso naye neyeekanga nagamba naye mwennyini ayinza okwekanga n'azirika nawe ebiri mu bitongole bya gavumenti byawona ng'oyinza okwebuuza ddala lino eggwanga lirina alikulembera omuyina tulina na babiri baidawe tulina babiri nze nkubuulire mulimu ebintu byotulina n'ogamba naye waliwo atuloga oba nze natuukako n'ekiseera nebuuza oba muzeeyi akooye bukooye oba si atufuga nga waliwo atufuga aweemu omulala kubanga muzeeyi essaawa y'olwaleero tumuyita jjajja jjajja bw'oba tolaba nti abazzukulu balaajana kitegeeza jjajja okooye anti nange wenneebuuliza abazzukulu balaajana bano abeekalakasa bava from noya ne batandika bo basooka ne bateekawo warnings ne bagamba kino mutaakikole tugenda kukola kino kati bukyanga okwekalakasa kubeerawo abasuubuzi bakyalenjinze gavumenti olwaleero nnyo nga bw'osuubira babadde basuubira tiyagaasi agenda kuvuga baleese ebimotoka bya tiyagaasi baleese abakubi b'emiggo baleese ab'emmundu ez'enjegere baleese ettanka babulako kusitula miigi ye solution anti
ati kakati bo muntegera omanyine police werwawo okkola operations tebeera nambalirira kati era obusungu bweyina okulaba nga abewa kisekka tebanneekalakaasa tobulabanga poliisi enyumirwa nnyo naye obujagala etya ng'ate buli omujja eyonoona esaasaanya nnyo naye erina okulaga accountability tekati otiyagasi twakubye wakawumbi otiyagasi twakubye wa mumanyi loosi gye mukozesa poliisi we mumalako omwaka ne mukwata omulala nga temwekalakasizzaako ekyo mpulira kipya omanyi loosi gy'ogikozesa naye era butiyagasi buvuze ne kibooko abasuubuzi babakubyemu ku mbooko ate nekinneewunyisiza tebiri mu kibuga Kampala wokka Uganda namba eruweero mpulidde kyakutidda anti guuliriza kyekiri kye nakugambye Kampala ye senta yaki ya bizinesi zonna source yes buli kimu kyonna ekisuubulibwa kisibukawa n'ekinaasuubulwa wano mu Kampala ebisinga we bisibuka ne bikola ki nebisaasaanira kati kitegeeza Kampala webeera affected ate eri waba wagenda kuvunda buvunzi so balina kukwatira wamu kati kitegeeza wano wakuba enduulu abeeri balina kukuba miranga bo bongerako mulanga mwereere kuba source efa abasuubuzi oyinza bagamba kibalemezeemu we bakutteweewo anti munnange era balina okulemerezaamu ddala naye maama balemezeemu nga ne Museveni awuliriza kasita ekirungi ndabye ku bbaluwa ey'omukulembeze obbasisinkana yo ngirabyeko katusabe mu bye bagenda okuteesa n'omukulembeze bibeere birungi bitambule bulungi bibeere birungi bitambule ki nga bwe babyagala oba nga gwe wosuubira bibeere nga bwe babyagala era nga wesuubira bibeere kubanga obwe bibeera nga bwe babisuubira tuba tutambuza mirimu ki bulungi naye we bitambula nga bamafiya we baagala bitambule ekiddiriro kimanyi kabina kulamuza miggo obawagidde balemezeemu balemezeemu kuba linaku zino kati jjajja engeri gyakaddiyeemu takyalina mputu ngeri gye yayina Museveni yayina emputu wali ogirabyeko nga ne mubiggala agamba mujja kubyeggulira mwekka ate bayagalako eggwanga lyonna ng'ayina emputu togirabanga tusabire eggwanga lyattu Uganda naye ng'embeera bwetyo bweri abasuubuzi basudde wansi ebikola nawulidde baide waliwo omusajja gwe nalaba mu paliamenti yali akiikiridde abasuubuzi yagendayo n'agamba obuzibu obumu bwe tulina muddira abantu abatalina mu fieldi yaffe ne mubatuwa otegeerera fieldi yaffe kyekituufu naawe ekyokulabirako nti tugeze emyoleso nga bagenda somesa ku byobulimi ebweru w'amawanga musindikayo omuntu atula mu ofiisi bwe kifo sindikayo abali mu gundi yennyini abalima ng'otalina kyagenda tuteeseza nakugambako wano eno obuzibu Uganda bweyina era bwekyayina buzibu bakwata katugeze ku sekita ey'obulimi yennyini gy'oyogeddeko bakwata ebyobulimi ne bakwata eyabisoma mu kiraasi ategeerere ababibaddemu ababitekesa mu nkola oba babadde babitekesa mu nkola ebbanga lyonna ne balowooza nti olw'olwokuba yagenze n'asoma ku blackboard kati mugezi nnyo era bitegeera nnyo okusinga bano abeekozesa abadde babitekesa mu nkola bwe buzibu bwokka bwokka abaasoma balina engeri gye battattanyemu ebintu wane kasita ebintu byonna bijjamu because omungi you know because you see kaba kaweddemu kyova olaba ate mbawa examples zino ne museka ne mbagamba mumulowooza lwaki Museveni ono atufuza emyaka ano tatufugiddemu because namu kubanga bakubuuza university Museveni gye yasomera nga togimanyi wangamba teyasoma okiwulira atufugidde ku mukisa na experience wangamba teyasomera ekiwandiiko sikisuubira na experience kati bano because teri abasinze kwonoona gwanga nga because by yes bo bwongo bwawe bwonna kasita ayogera because ne ekiddako nzibirawa nfuniramuwa kasita ayogera oluzungu lwolungi atandikirawo school fees za mama wange ziddirawa
bwe buzibu bwekka. Twesabire bwatyo bwe tukoze olunaku olwaleero katusinkane banaffe tugende tubeegatteko naye tonnaba kwekalakasa gwosimanyi lwaki. Anti nze obuzibu bwange sinnafuna ssanyu lingi kufuna binyiiza. Kale Mukama Katonda omulungi abatukuumire. Okwekalakasa nsobola okwekalakasa neekalakasiza mu nnyumba wange mwenkubira kkerere bwe mba mu mmotoka empita kubeekalakasi wenzigala amadisa ngamba boyi mukumeemu ng'ogaddewo. naye nze ekigambo ky'okugamba abo abaana ba militale banyumirwa okkuba emiggo. Allalalala nze nina agankuba emiggo egitaliiko galamira. Tebakugambako nti tereera ne toli redde kubeetabamu. Nkiwagira nnyo era kyova olaba wezi enkwatagana yange ne Bobi Wine wejjira. Ffe tubakunga naye mukubibwa tetukola ki. Bobi abaayo. Bobi ng'alidde embookono bamukuba n'aziba n'amaaso muli bangi awo mbalaba. Bobi ng'alidde miggo. Omwana oyo abanaye omwana oyo anywa akayaga kayitirivu kakyamulimu. Bobi abeera mu ferodi lwakuba olufuluma bw'ati nga bamubakirawo bamuti ate kati nze kankunyumizeeko. Bobi Wine ogambe yakubwako ku miggo. Namukwewandiisa ku nnyini bamusiitisa busiirisi naawe. Bobi ng'alidde. Abaana ba militale nkugambye nga bakukubye emiggo basobola okukuba Bobi Wine emiggo nakera ku makya ne yeegaana obwa pulezidenti bwe yeetuuma. Bali abaana bave nako tebamanyi gyali agende bamukube bamuggyeko obwa pulezidenti. Obange kiyinza omuggyako ombooko zokala kali Bobi Wine tasobola kugumira miggo gya militale giwereegi. Lwaki mwonoona ssente y'omuwi w'omusolo zimanyi tiyagasibiti nga mumanyi ekiyinza omuggyako sitwagombooko mugende mbagere mumuwe musaasaana wanike. Anti munnange tebaagala muwa kyakkola kubanga Bobi Wine bamala bamukuba kiboko ze bakuba abeewa Kisekka. Olulajjana lwayinza okulajjanira abazungu temululabanga nako. Katusiibule tululidda olunaku olwaleero katukome wano. Mukama Katonda omulungi abatukuumire. xpotv to the world.